Waawo, Palaso munnange ate akuzizza muwala we Meisha munnange ate Mayanja. Ngenda kubeera nga mbikutuusaako kw'ossa ne Dr. Jose Chameleone kw'ossa n'omwana wa muganda we omugenzi munnange ate Humphrey Mayanja. Ngenda kubeera nga mbikutuusaako kw'ossa ate ne Alien Skin ku drop munnange ate oba ku kalango ak'omuyimbi munnange ate King Saha Ekkololo wali munnange ate mu concert. So bampita Jaminati, nsinzira ku Jaminati Yugi, byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako. Kakasa nti osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga video kasita obeera nga tonnaba. Ntandise munnange ate ne muwala wa Palaso. Muwala wa Palaso bamuyita munnange ate Meisha Mayanja. Mwana muwala munnange ate mukozi wa Vibe. Y'omu ku abo munnange ate abakola saakasi wali mu bya Champion. Era mwana muwala ono munnange ate ye obwagazi bwe buli nnyo munnange ate mu bya sports. Era nga okusinziira munnange ate Palaso post gy'akoze agambye nti nno mwana muwala ono yabadde wali mu bya Anti-Lactic National munnange ate Champion in shearing. Ye post munnange ate gy'akoze Palaso. Mwana muwala ye munnange ate obwagazi bwe buli nnyo munnange ate mu bya sports. Bambi Meisha munnange ate Mayanja. Bambi akuze era nga bw'ogezaako munnange ate okulaba. Taata munnange ate amwagaliza munnange ate ebirungi munnange ate eby'ensusso okusinziira munnange ate ku post nga bw'ogiraba eya Palaso. So Meisha munnange ate Mayanja bw'atyo muwala wa Palaso. Era ng'asinziira munnange ate wali mitala wa Mayanja US eside eyo. So nga nkwongeddeyoko omuyimbi Dr. Jose Chameleone. Kaakati nno Dr. Jose Chameleone kw'ossa n'omwana wa muganda we omugenzi Humphrey Mayanja. Kaakati nno munnange eno famire yo actually tukitwale nti no famire ya Mayanja yonna eri very munnange ate talented, kubanga ne muganda waabwe omugenzi munnange ate Humphrey Mayanja naye yali ayagala nnyo munnange ate kye bayita omuziki. Kaakati nno n'omwana omwana nno atera nnyo okuyitira ennyo munnange ate mu bya producer. Elder brother ono gwabadde agamba mbu alina okubamu n'ekigoli. So ladies and gentlemen, I'm with NBS by introducing Mayanja on the beat. Yeah, Mayanja producer. We did second generation, that generation. We did it. Anyway, we're on a very big project now, and I want to give them Leero mbadde sanga omuwe Mike, mbadde njagala omuweeyo obugambo ng'omusibirira entanda mu industry eno gy'oli at the peak. No, Bambi is doing very well. Yes. A lot of people do a lot of mistakes by panic. And very composed. Henry Mayanja on the beats. I need you to be very outstanding with Mayanja, by the way. And extremely passionate and extremely tolerant. He's a striker at the right point. Dr. Jose Chameleone abaddeko ko munnange ate n'ebigambo by'abadde amusibirira nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako Dr. Jose Chameleone. So nga nkwongeddeyoko omuyimbi munnange ate Alien Skin ku drop eno gye mbadde ndaba. King Saha fuze songa, King Saha fuze King Saha. Katana lumisiza Kololo, Mutondeke Kololo Festival. Gakumina nyanga 5,200 mukaga. Yonebe Kololo Airstrip. Poking mtwale bidi, yepe mitwale tano. Emeze mkande busatu, waluoina yobu tano. King Saha beko wale. Munnange ate ebadde ekutte akati. Jjukira nti nno King Saha munnange alina munnange ate ekivvulu. Ekkololo wali ka drop kano
naye simanyi oba ddala bituufu oba si bituufu, naye nkalabi wali kabadde kali mu kutambula. Byonna munnange ate tujja kubeera nga tubimanya mu maaso awo. Tujja kubeera nga tubimanya bw'atyo Alien Skin munnange ate mu katambi ako. So nga nkongeddeyoko era ku sayidi y'emu nga nkyali munnange ate ne King Saha atulazeeko ko akatambi kano abadde ne basisita bano nga bw'ogezaako okulaba yabadde ali munnange ate obavuga mu mmotoka nga bw'ogezaako okulaba munnange ate akatambi ako. Omuyimbi munnange ate King Saha, ekivvulu nno kirimu buba munnange ate ebitagambika era nga n'ennaku nazo zisemberedde munnange ate. Ekkololo wali kijja kubeera nga kitokota, ekkololo kijja kubeera nga kitokota munnange ate esayidi. So weekuumire munnange ate kujja Minati Yugi, naye ng'okoze ekintu kimu kyokka, kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna bitulekere.